Gulavito omutujju. Gulavito omutujju. Asale mu bayimbi ba Uganda talina amuna namba Gulavito omutujju. Olowooza totobodde kitiibwa kya muyimbi ng'oyo omunene. Gulavito omutujju bino bye yabalimba ngambu yakubanga lugogola mujjuza simalyawo okwepicha concert biki ebyo. Tebiriiyo. Naye yakikubirawo naawe kati kansoke kunnyonnyola ebintu bino. Abayimbi ng'abo abalina ebintu ebyo abayonoonye music industry ya Uganda ebyo kuyimba bintu byakuwemulamu ebyo. Nze ne mmala mbakwatako. Music industry ya Uganda esooka bagiretinze down. Kubanga banye nation eyawuma eya Mwami Kenzo eyo. Actually sinawa kubanga ngi benefitinga nze nganze omuntu. Kati nze ndaba nga abamu ekintu ekyabaleetera obutakkaanya kwali kulya bwe bagenda mu State House omukulu n'afunayo ekyojja mu miro. Bwe yakireeta abamu baalowooza nti bagenda kufuna nnyo. Kati bwe yabawaako akatono I think ndowooza walaba olimba lwatubonga naawe engeri gye lwayawulamu abantu nga bamu bagamba bebekulu atubbye atukubyeko biki. Kati bwe kyali era Brunedi kyekiva yazzayo n'ayimbako akayimba kambwammwe ng'avuma omukulu Eddie Kenzo kubanga kye yali asuubira si kye yali akoze eki si kye yafuna. N'ekyokulala politics ayonoonye nnyo okusingira ddala music wa Uganda nti abamu bali wa kibanda omubanda waffe ate abalala bali mu State House kati weesanga nga ebintu ebimu bibaawudde like nga olaba Nina Rose bakyuse ne baddayo mu Nuupu ne bakola biki. Kati federation eyinza obutabagatta nnyo nga mulimu entaleeze za politics. By the way twalabako kwegenda nate kya politics ne music. Emabega kaawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Mikoyi yalinayo ekivulu tugende tusaabale ne Gravity nga alinayo ekivulu kya Isima Namina. Walaba nti abantu abasinga bagenda ne beekubira nnyo ewa Nick Wine abantu abatini ne babeera ewa Gravity nti Gravity yali wanopo n'akyuka nadda eri ensonga egoza kugyogererako muganda wange waliwo abantu bonasaa kunyinyonyola nze mwena nyongedde okulabika nate nkwanizako ku pulogulaamu zaffe nate mpolampola gwali eyo atulaba era nawe gwali eyo atuwuliza tukugamba nti kyokola kya kabi nnyo kyokola kya bode nnyo era tusiima nate empeereza zammwe nga zigenda maaso n'okulabika nti nate zitambulamu akadde kalimu kenyininyini. Nga tuzanya nate tubeerako n'ebyenjawulo nate tubatuusaako interviews nate ez'enjawulo ku bayimbi nate ab'enjawulo twatandika awo n'abayimbi nate twalabako ba Spice Band twali nabo ba Gloria Bugi bonna twali nabo so olunaku lw'olwaleero nga nate nga bayimbi bange mbadde nzemba kumenyeramu mpolampola leero nnyongedde okulabika nti nate ennyongera okuleeterako omusajja mukulu amanyikiddwa nga omuyimbi ajja kulabika nti nate akubuulira amannya go obaoliawo oyinza okubasiga amanyi bulungi nnyo naye ajjagga kweyanjulira mpolampola osobole okulabika nti nate ogamanya. Omutesitesi wa pulogulaamu eno era omwanjuzi nti tuba nate Kateeta Abdulnasir omasobola okulabika nti nate mulabako nate ku show zaffe ez'enjawulo ojagenda wali ku YouTube olabike nti nate owandika Mr. ZUG Music TV eyo kwe tusobola okulabika nti ate tuteeka pulogulaamu zino osobola okulabika nti nate ozisanga osobola okulabika nti nate oziwakinga namwe nate wali ku mukutu guli ogwa Sevia TV tubagamba nti videos zaffe zonna gye ziri era ziteekebwayo nate mpolampola abakugu baffe nate ab'enjawulo aba kamera bagenda maaso n'okulabika nti nate baziteekako nate mpolampola. Naye nga tetunakweyongerayo tugamba nti sooka osubscribinge osharinge ate olaikinge ku mikutu gyaffe nate gyensobodde okulabika nti ate nkugambako Sevia TV sako ne Mr. ZUG Music nate osobole okulabika nti nate weyagala nate mpolampola. Omukulu nkwanirizaako nate akawungezi k'olunaku olwaleero. Nange nsanyusa okusanga mukulu. Abantu nate beetaaga kulabika nti bamanya leero tulina muyimbi kyasobodde okulabika nti nate atukyalirako akawungezi ka leero. Abatulaba n'abatuwuliriza Samiwana n'Empire Elikalalala. Bantu baagala kumanya okola mulimu ki kikigwe ekikulese mu maaso ga kamera g'olunaku olwaleero. Ndi musajja muyimbi actor ate songwriter.
actor ate omuyimbi ate nga songwriter. Kakati akadde kanene mukama wange tulabamu ebintu bingi ebigenda maaso n'okulabika nti nga tebiri mu music. Tugenda kwesigamira nnyo ku industry ya music eno. Industry yaffe ya music birimu bwe tuze tugenda mu maaso n'okulabika nti nate tulabalabamu. First of all kasooke nate enkubuuzi waliwo nate ekitongole kyaffe omukulu amanyikiddwako nate Eddie Kenzo kyeyagenda mu maaso n'okulabika nti nate akissaawo n'alonda n'akakiiko akabakulembeze ak'enjawulo ekimanyikiddwa nga ekya Uganda Musician Association oba nate UMA. Gwe ng'akakiiko ako oba nga federation eyo bukyanga eteekebwawo gwe kiki kyogezaako mu maaso n'okulabika nti ogiganirwamu gwe ng'omuyimbi? Federation ye yawuma ya mwami Kenzo eyo actually sinawa kubanga ngi benefitinga nze nganze omuntu but how I hope is that bwetunagenda mu maaso osanga nyinza okubanga ngi benefitinga mukuba ate omanyi omukulu yatuuse eri mu State House kati munene nnyo. Twabalako nate emabegako awo mulimu okwali okwerumaluma era twalabamu abayimbi ab'enjawulo basobola okulabika nti nate bavaamu. Bagulunedi Nina Rose yavaamu, Fina Masanyalaze n'avaamu. Spice Diana nalikoko naye Spice Diana ye vice wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo. Onagezako okumubuuza ekisobodde okulabika nti kijjamu abayimbi abo ensonga teyagimbuulira. Bw'ensonga kyengotera okulaba nga gwe ng'omuyimbi oyinza okuba tenagibenefitingamu naye bali eri abayimbi abanene bagulunedi official bafina Masanyalaze balina Rose waliwo bashiba bavaayo ne bafuna obutakkaanya. Gwe olaba federation yeyo wadde tennaba kugasaamu ng'olaba olina essuubi okubanga nate federation yeyo enaakugasa gye bujja mu maaso. Ekisooka kya byonna obugumiikiriza kintu kikulu. Kati nze ndaba nga abamu ekintu ekyabaleetera obutakkaanya kwali kulya bwe bagenda mu State House omukulu n'afunayo ekyojja mu miro bwe yakireeta abamu baalowooza nti bagenda kufuna nnyo. Kati bwe yabawaako akatono I think ndowooza walaba olimba lwatubonga naawe engeri gye lwayawulamu abantu nga bamu bagamba bebekulu atubbye atukubyeko biki kati bwe kyali era Bulunedi kyekiva yazaayo n'ayimbako akayimba kambwammwe ng'avuma omukulu Eddie Kenzo kubanga kye yali asuubira si kye yali akoze eki si kye yafuna. N'ekyokulala politics ayonoonye nnyo okusingira ddala music wa Uganda nti abamu bali wa kibanda omubanda waffe ate abalala bali mu State House kati weesanga nga ebintu ebimu bibaawudde like nga olaba Nina Rose bakyuse ne baddayo mu Nuupu ne bakola biki kati federation eyinza obutabagatta nnyo nga mulimu entaleeze za politics. By the way twalabako kweyogera nate ku kya politics ne music. Emabegako awo musajja mukulu amanyikiddwa nga Mikoen yalinayo ekivulu tugende tusaabale ne Gravity nga alinayo ekivulu kya Isima n'Amina. Walaba nti abantu abasinga bagenda ne beekubira nnyo ewa Nick Wine abantu abatini ne babeera ewa Gravity nti Gravity yali Nuupu n'akyuka n'adda eri ensonga egoyinza kugyogererako. Muganda wange waliwo abantu bonasaa kunyinyonyola nze Gravity omutujju aswali mu bayimbi ba Uganda talinaamu na namba Gravity omutujju. Olowooza totobodde ekitiibwa kya muyimbi ng'oli omunene? Gravity omutujju bino bye yabalimba ngambu yakubanga lugogo n'amujjuza simanyawo okwepikya concert biki ebyo tebiriiyo naye yakikubirawo naawe kati kansooke nkunyonnyola ebintu bino. Abayimbi ng'abo abalina ebintu ebyo abayonoonye music industry ya Uganda ebyo kuyimba bintu byakuwemulawemula ebyo nze ne mmala mbakwatako. Music industry ya Uganda ekisooka bagiretinze down kubanga bayimba bubblegum music akuba for a little time n'abanga ali down. Kati Gravity omutujju ekisooka alina ebintu bibiri bye yakola. Ekisooka muntu wano politics nga wenkunyonyodde nti yayonoona industry ya Uganda. So abantu abamu social media eyo ekubibwa nnyo omusajja oyo Bobi Wine
bw'ovaayo ku mukutuno atalinga ebigambo ebyo n'ogamba nti nze Bobi Wine onkusinga nkola biki abantu basinga bayinza obutakuwuliriza nnyo kati yagenda n'amanyiira ekisooka omubanda kyakubiri ebiyimba byayimba abantu babiguddemu babitegedde tojja kuyimba simaye embaga ya isimanami oyimba okwepiica buli kyoleta oyimba kuwemula olwoze nti ezenyimba bubblegum music alina akayimba akapeke bayita doors kayimba si kalungi toleeta biyimba ebyo bwebityo ebyo babiyita biyimba byetuwuliriza abantu bebawuliriza nga bibakubye nga bibasaaye naye nga tebina kyebigenda bagategeera so yo gravity oyo abo tebalina makulu so nzi kyenyinza okugamba nti gravity omutujju at this time twamutegedde ebintu bye byayimba twabiguddemu tebikyalina makulu era gravity newavayo kati kusawa yavakati n'ateeka ekivulu n'ebiswaka amukuba biswaka nga yakuba gravity buterevu nnyo naye nga te biswaka abeera ku level ya wansi nnyo okusinziira ku industry kuba nti biswaka yakagiyingira ate nga gravity musajja bakikuba dda naye singa tebatereeza music industry bajja kuba nawulabye ne Ozambe yatandise otereera by the way Ozambe alina oluyimba lwe yaleese olupya naye yatandise otereera yavuddeyo eri yategedde kati kiki ekiremeseza gravity kubanga by the way Gravity tumulaba abaddeko e Masaka weekend eno ewedde nekigaana ekivulo ekyo kyagaanye kyabadde n'ekivulo ekirala kyabadde waziti mukono mitiyana ekivulo kyo kyagaanye ekyo kati bw'obanga olabamu gwe kubanga mpuliriddeko gandi era otiisizza by the way nti Gravity oba oyogedde ekyokulwanagana naye alimeko okuba n'omunene kyatasobola luli byamukaabya amaziga n'akaaba agajjulujjulu ne gakulukuta ate kunono yabizzeemu koti luli abantu bamusonyiwa olowooza oli seefu wooli kubanga mu studio mwe tuli fe tugenda kukuleka simanyi byogere naye ng'omanyi nti abatuuliza n'abatulaba bwe balaba ku Gravity nze bamuŋŋambire kyemukoze Paya Eric agambye taddamu kuyimba nnyimba ezo ez'ekisirusiru ezitagattako bannayuganda obudde buno tuyimba nnyimba zitutwala mu maaso nazijjayo kitonde abanigeria bali wala by the way Abanigeria bali wala kati twagala kugoba Banigeria naye otali kukuba doozi manya empiso ngiteeke mungi yingize biki omunageria naleeta oluyimba lw'olulungi kati Nigeria naleeta infinity tulina tugenda basangira kakati pe Eric waliwo n'olira agali mu kutwendinga obudde buneeno atalise kunaku wazite on Tuesday. It was about Tuesday or Wednesday. Amawulire ago ga muyimbi waffe amanyikiddwa Gloria Bobi. Abatamanyi Gloria Bobi yakuba akayimba ka Nyashi. Simi tukirimu aliwo ennyimba nyingi nnyo. Naye alina ekintu yakoze nabadde ndi awo ku simu yange nendabira ekintu yakoze ekitali kirungi. Yeyambulidde public. Yepiteka video na yeyambudde public. Golowooza omuyimbi yenna atandika oba omuntu yenna enobe sofe yakalaba akatambi ako ekintu ekyo kiraga kifaananyi ki eri naddala abayimbi kubanga tulabye abayimbi bangi Bashiba Spice Diana Bakapakati abayimbi abanene simanyi oba kati ekitone ky'omuyimbi kiri mu kulaga bintu bibye byakyama oba ekitone ky'omuyimbi kiri mu kwetuna nti kakole kinene asobole okuyisaawo ebibye ndowooza kiki ekireetedde ekintu ekyo kubanga kibeerawo ati kati ebintu ebigambo byebimu bye mbadde njogerako wano Gloria Bobi okuvayo n'alaga Nyashi yakakuba akayimba ka Nyashi kapya kati I remember Winnie Nwaji ng'ajja okubeera okulabikira mu kamera naye atandika okubeera artist bye bintu bye bimu bye yalinga bye yakola naye yatereera yatereera Winnie Nwaji otunulamu empisa ze n'ebyaze ez'enjawulo yatereera kakati Gloria Bobi namulabakooko era social media okwo bagamba nti ekimuleetedde okubanga obudde buno abantu bamumanyi nti kubanga alina figure ne Nyashi
kati abantu abamu balowooza nti okuvaayo n'olaga ekintu ekyo nga olaba desire zina bwe yalaga ekitone ekimutunda naye kati abantu abamu balowooza nti mwagenda okuyitira okubreakinga through naye ebintu ebisinga omanyi bannayuganda kati naffe twagala ebyonoonese kyova olaba bozambe bayonoonye industry yaffe bakuba ebintu ebyekisirusiru kati balowooza nti mu kukola ebintu ebyo mwe bajja okukola ki okubreakinga through okitegeera kati Gloria Bugi okuva ndalaga Nyashi nze ekintu ekyo ndaba nga yenga yekiina engeri gye kijja omukoleramu ebinnya siyinza kakubuuzemu ekibuuzo kitono Uganda erina talent oba terina kubanga oba otunuuliramu n'olaba nti kati buli muntu asobola okuyimba nze omukozi wa TV asobola okuyimba omukozi wa radio asobola okuyimba promoter asobola okuyimba DJ asobola okuyimba kati abo ng'abamu obugweganda Gloria Bugi golowooza gwe nga bwe batunuulidde mu bayimbi oba jesi balina byabwe bayisaawo waliwo kye bayita artist ne comedian tunyonyole ebintu ebyo. Who is an artist and who is a comedian? An artist ye muntu ayimba olaba ennyimba zedda ezaba basudde balinanga message n'agamba dolewo omwana wange biki naye alina kintu kyategeeza omuntu nga oba mugezi okikola ki okitegeera amakulu ge yali ajjayo kati omwana wakaka tajja kugamba nti dolewo omwana wange ajja kugamba oludde okukola ki okwepiica so abo be baali abayimbi oluzo ne mu biseera bino bakyaliwo naye ate bacomedian ate bayingidde nnyo mu buyimbi bacomedian be baliwa omanyi waliwo yagamba nti waliwo abaawulira nti gundi ayimbe nabo ne bakola ki ne bajja ati bo bawulira nti olwokuba gundi ayimbye gaza naye kanzije otegeera nga nateekateekayo oluyimba lyo liryawo ozambe manya biki abo bacomedian si bayimbi so kati ekitone Uganda ebitone tubirina naye obudde buno bacomedian bayonoonye ebitone kyenyinza okugamba tulina n'abalala betulabako baneno abasobola okulaba waliwo baneno babayita bani batiktokers abo bayita batumbeetu beramukwayima wawuti balina ekiyimba kye bayimba awo simanga misengenene newe bikoze biki ebyo simanga biki ebyo kati ebyo ng'oba bitunuuliramu gwe tewanyamira muli eri yababeereyo bannaye tebabiraba bayinaye sinya bukya ku makya nembeera ku kakiiko ka federation mba njagala nfuna omukisa ngendeko mu state house mbeera ebyo byebimu ku bintu kati Kenzo byalina okututeeseza omukulu abirowoozeeko kubanga industry yaffe nakugambyeko nti twagala kugoba Banigeria kubakwata batulese kati bwe tutabanga tukyayimba ebintu bisiminyiminyi simaya mongonongono ebyo ng'ate bannayuganda babyagala kituufiya enolese bannayuganda bye baagala waliwo ennyimba zosobola okukuba kati kugeza love songs ezo ennyimba nga zikwata ku heartbroken ennyimba osobola ozikubeera bannayuganda ne bakola ki ne bazaagala naye olwokuba nti ebyonoonese bijjudde mu Uganda kati ebyo bali ne baagala okukola ki okuleetawo sofa naye ng'ebitone tubirina kyenyinza okugamba kakati paya eriko omuntu yandibale nate amanya music wo omutambuza oti ayimiriddewo atya music wo engeri gyazzeemu otandise mwaka ky'okuyimba nawuliddeko wagambye oli muyimbi oli actor ate oli writer gwe music wo atambuddewo atya actually natandika music mu mwaka gwa 2021 gy'emyaka 3 ndowooza as per now I remember twali tuli mu covid nali nyingidde senior 1 nentandika music kayimba kyakakuleeta akayimba akandeta bakayita style kayimba bakayita style so far obudde buno nina ennyimba 4 ne collabos 2 zenyimba 6 nenga music actually musanzemu ebisomoza bingi kyenyinza okugamba ebiri
ebiri inside the school, outside the school, bingi nnyo. Ate naddala bwe mba ndi ku ssomero nsomozebwa bingi, ebitabo, omuziki, olina okubibalansinga ate byonna nga bikola ki? Nga bibalansinga. Ate byonna byetaagisibwa. Management, actually ekintu ekikyasinza otukuba naddala ffe ba upcoming artist. Management ekyo kikulu nnyo ekikyasinza otukuba. So n'ebisomozebwa ebirala bingi. Nga omanyi nze njagala nnyo kye bayita attention ey'abantu. Naye ogenda oli n'akuteeka ku kivulu ky'omuyimbi nga munene like kamiliyoni, n'olinya ku stage ng'abantu balinze kamiri, ekitegeera nga attention bakuwadde ntono. Ate nze mba njagala n'ennyimba kugamba abantu nga bampadde attention nga bangi. Naye bw'oliteeka ku kivulu ky'omuntu nga munene oyimba nga abantu balinze kamiri, tebabiriiko, balinze muyimbi munene, tebabiwulira. So far ebyo ebisomozebwa ebimu ku bye tusanze mu music production. Owakabi tumwagala naye ssente, promotion eyakabi naye tujagala, obuzibu era nawo bwa ssente, management, byonna bitambulira mu sekita eyo. Okay, gwe muganda wange omulungi awuliza nate nga tumaliza nyongera okulabika nti nate nkujjukizako bannaffe aba Elia Trust Funds nate wano bateekamu ensimbi era beegulidde nate erinnya mu kulabika nti nate bateekamu ensimbi mu pulogulaamu eno. Era nate nga Elia Trust Funds nkutegeezako ne kugamba nti basangibwa nate ku luguudo olwokusatu okuliraanagana n'eddwaliro lya Joy Medical Clinic opposite ne Dipo ya Bell. Gwabagala nate Elia Trust Funds bagamba nti balina nate accessories nate ow'omulembe, oyagala earphones, oyagala ebitaala ebicharginga, oyagala pass, oyagala zipakoleters nate ez'enjawulo, gwe ow'amasannyalaze bakuleetedde buli kimu kyonna ekikozesebwa nate ku masannyalaze kyesobola okulabika nti nate weetuusaako bulungi nnyo. Elia Trust Funds enamba yaabwe nate eri 0773169772 0773169772. Airtel yaabwe nate eri 07040336 ne bannaffe manyikigwa nate aba Elia Trust Funds bakulina nate oba bakuleetedde ebyakabi eby'omulembe TVs bazirina, emisowa DSTV, StarTimes, Zuku, Azam, GoTV, byonna byolina ate nga n'endikoda zogamba nti bazirina. Batunda bulungi sako ne mu kusuubuza n'akamu akamu bakatunda amasimu imenye kindeke ekibonana Elia Trust Funds nate bagamba nti ne babirina. Eric nga tusibula abantu nga tusibula, njagala sooka kutumirako omwami oyo Elia. Kyali wange nnyo oyo mwagala nnyo mwana, nkukonyeeko big up. Kakati music wo nate omuntu yandibadde agamba nti amusangewa, amusange ku mitimbagano libraries ez'enjawulo zirina music oba Eric omuntu yandibadde amusangawa? Nze nganze omuntu sinaba kubanga ntereeza gundi zange mikutu gyange egy'enjawulo. Naye osobola okumusanga music wange osobola okumusanga ku Mr. ZUG Music ku mukutu ogwo osobola omusangako ku YouTube osobola ogendayo noteekamu Mr. ZUG Music osobola okubanga nate omusangawo. Wano mu Kiboga Town Council osobola ogendawo ku Elia Trust Funds music oyo bamuyina. Osobola ogenda ku Mukasa Video Library era mu Kabaka Njagalaawo music oyo naye bamuyina. Osobola ogenda ku Badi Street wabayita ewa Ibula Video Library music oyo naye omusangawo. Ne ku Saza ewa DJ Enoka music oyo naye omusangayo. Mpozi osobola okunoonyako ne ku WhatsApp 0705 84 15 46 esimu njidamu 0705 0705 46 15 84 84.
oba oli awo wendiba nate nyongedde okulabika nti nate nfuna omukisa omulala njagezako kunoonya kugula pita omutujju mubuulireko omuyimbi paya erikyalalala okay nate mwana atereze mu music twagala going viral okay nate nga tusibula abantu kagambo kikawandibadde osuulayo akagambo ke nandisudde eri abantu nina bwa mirundi ebiri obusooka nja kubawa abawuliriza nja kusembayo ne ba musician bannange especially my fellow strugglers dakiika emu bbiri obudde butuweddeko tunate programu endala egenda okuyingirawo ekisooka kya lonna abatulaba oba abatulaiking oba abatufollowing abatucommenting abasupporters baffe bebaza kutubeererawo nakutwagala ng'abayimbi bannakiboga we are good artists by the way bongere okutwagala tupusinye music waffe wafuna akakolo omuyimbi teyajjayidde kigasa kyokuwa omuyimbi gw'otamanyi n'omuwanga kadde kalamba najja nakuba oluyimba lumu n'agenda ate bano abaana bawana ab'okumpi ab'ebikomero kiboga weebali basobola okuyimba balina nnyimba nnungi nnyo. Waliwo ekintu ekisinga okunyiiza Mr. Z ogenda n'ogenda ku mukolo ng'oli akuyise ojja opafominge like ngogo gwembaga naye nabanga afulumya abantu like okubuuza bano manya bagole ebikiye n'atasobola yadde okuteekayo akayimbako at least nako kazanyire mwezo n'akuba ennyimba z'abali baani ate nso ebimu nga byanna byakuwemula ne biwemula abantu bayibere kati ezo ennyimba ezo zezizanya ne ku mikolo ennyimba z'omukolo zigeze ziggwawo ku mikolo anti kyekyo kye nagambye nti bagenda tugoba mu industry na kati nebabanga kwegamba kwegamba balinanga batagala tukutupromotinga naye nebazanya abantu abakutupromotinga ne bamanya nti naffe bannakiboga tulina ebitone mpozi n'ekirala kyensembyayo kabayimbi bannange dakiika osigaza sekendi za 3 abakyali abato tugezeeko okubanga nate tulemerako kintu kikulu nnyo tulemereko tupusinye music waffe ate tukolewo akanga ali quality tusinyike kale toyoza sigenda kulabika nti nate ensukka wana naye ne namba y'abannaffe amanyikiddwa nate aba area trustphones nate eri 0773 16 nate 972 bannange ebinyuma nate biggwa byokya kambagaliza okusiba obulungi nate tubalina omuyimba amanyikiddwa nate paya eriko obaoliawo nifuna omukisa ndisobola okulabika nti nate basobola okulabika nti nate mbakomyawo abandi nate ku kamera yaffe bamuyita nate omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mr. Buyondo nate yabadde nate ku kamera y'olunaku olwaleero nkwagala nnyo mukama wange olwala okulabika nti nate obeeyo nate mpolampola kambagezi nate okusiba akawungezi nate akalungi tusikale nate olunaku nate olwala nga mukama alagadde musee bulungi mweraba.